Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Right, Honorable Prime Minister Robina Nabbanja Musafiri ate agudde mumbine bamuyisaamu ate Bobi nnyo nnyini ddala lwaki asabuddwa ogenda genda maaso n'okubeera nga maaso kaawo obiraba. Zake Francis avuddeyo ku mubaka Juliet Kakande ow'e Masaka Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Eyo abadde agenda maaso n'okumuleetako olusidiiku Zake amuddiza ate omuliro. Omubaka amanyikiddwa nga Betty Nambuuze Bakireke agenze maaso n'okwogera oba oliawo ebikankana Ssemujjuŋŋanda nga bw'atasiba zikweya ne leero bw'ati bwakoze kyokka ate ye Namyalo atongozza gy'ayise Seto for Museveni. Museveni is better ng'akozesa kala emyufu ey'ekibiina kya National Unity Platform n'awana ensonga ng'era agenda maaso n'oprovokinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yenzedde ne akutuusaako ensonga semasonga njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video sooka ogyempere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba gwe nga gwe munundi gw'ogusosola aba video zaffe osobole ogenda maaso n'okuba ng'osubscribinga kona mu kagambo subscribe bw'omaliriza okone wali eri mu kado kagyemu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ze tuteekayo ate ku mukutu guno ogende maaso n'okubeera nga oba oliawo ozigwa amaloja. Kankuwe Honorable Zake Francis Butabi tutandikire wano. Ensonga nyingi zenkuleetedde n'oseka ne baloya ba Edimutwe amaziga nga gabayitamu. Waliwo omubaka w'e Masaka eyo abadde nkyankalanya nga nzijjako waya zimanya ye Juliet biki Juliet Katale Kakande oyo nga tulimu tufuluma kigundi kiteeka ekyewusa ate ye agezaako ganti simanyi tulina kusigalamu naye mugabo batwagala wuliza eddoboozi ly'abantu you go there olabe ki eddoboozi ly'abantu kyekitegeeza ogenda zigwamu ate ennaku zinkolamu Zake agamba mbwe ennaku zinaakolamu era Juliet Kakande asimatuse okubanga oba oliawo tamuwaddeemu mpi. Jjukira nti ababaka bano bwe bagenze maaso n'okubeera nga bafuluma Lope wagambye nti ye afuluma n'ababaka be ab'oludda oluvuganya bonna ne bafuluma ne wasigalayo ababaka babadde 3. Juliet Kakande olufulumye azze mu kubeera nga adimininga Lope Joel Ssennyonyi n'okubeera nga amuvoola n'okumuyisaamu amaaso oba oliawo ekinyizizza Zake Francis Butebi n'atuuka okumugamba ddayo munda ddayo awo nno we bagendedde maaso n'okuba nga babadde batandise okuwanyisiganya ebisongovu. Honorable Nakimuli omubaka owakalangala wajjidde n'akwata Zake ku mukono oba oliawo n'amugjawo. Njagala nkuwe olabe embeera eno nga bwebadde then ndyoke nkutwale ku nsonga za Nabbanja wabula tusooke tulabeko ku bino bwe biti bwe bibadde. Luganda. Twabadde wano olunaku lwajjo mu meeting. Ne tukkanya nti ku mulundi guno tusigala mu tutunywe ensonga nga bwe zigenda kukola ki okutambula. Bannaffe abali ku legal committee
already ne bakola ne minority report nga batuwuliziganya nabo ne batubuulira nti waliwo bitatambudde bulungi kati tutuuse wano n'ensonga tennaba kutandika batugamba tukole ki tufulume zensobi zenyini zetwakolanga mu mwanya ekyo kitegeeza tugamba bannaffe bali nti waliwo abalagira naye nga naffe bali baba balagira nga twabaawo neno agamba nti tufulume ebintu biteekawo buyisi bwe tuba tugamba nti tetukyalina mulimu gwetusobola kukola mu palamenti wano lwaki palamenti tetugivaamu lufiri tuba tugiviiremu ddala omulundi gwekyo nakyo kibe buki kiba mu ddiiro otherwise kiitiibwe tosobola kutuuza babakawo n'obagamba nti leero tusigala bututu tolina gwe waalabyeko ate n'obagamba nti musuke mukole ki mufulume tulabiranga mu katemba wa kikaki imbu oyo ye maama Masaka Juliet Kakande ebigambo bye nga si biwoomu yadde akamu n'akeddagala saagala muwa budde bwange kuba bwe ekituufu si bulina bwe nnina bwakuttaanya nsonga za Anita Among ate kwoteeka ne Prime Minister Robina Nabbanja Musafiri. Tugende, let's get into the heart of the story. Legal Committee Chairman, Honorable Namuyango, I am on point of procedure. You're always absent here. You don't even know the rules. Prime Minister, order. Honorable members. Honorable members. Honorable members. Let's have calm. Let's not finish his statement. Lopu yabadde akyakola submission ye. Jukira Nabbanja aze n'amutegeeza nti akoze adraftinze etteeka linene n'okubeera nga batuusawo nga ne komiti ekoze mu buli kimu mu wiiki emu era ng'agamba y'omu kuba best performing prime ministers abaali babaddewo mu ggwanga lino era n'agamba mbulopu amu appreciating oba amusiime Olusennyonyi Besekezi kye yagaanyi okutandikira ku ngeri gye bagenze maaso n'okubeera nga n'ababadde balina okuresponding okubeera nga babaako oba oliyawo kye bateesa ku tteeka linene n'okuba nga balitunulamu tebaaweereddwa budde bumala kukola ekyo nga n'abamu ebbaluwa zaabatuukako ku ssaawa 2 ku lunaku lwennyini lwe babeetaaga ate ku ssaawa 3 ng'esigadde dakiika nga 15 omuntu arespondinge ate appearinge ng'agamba nti binene ebintu bwe biti ebyakiyita mu lujja bo tebabigenderamu awo nno Speaker, Prime Minister Robina Nabbanja Musafiri weyayimukidde n'amugamba order naye nzina akagero kanzijukiza ojanga omu yagamba weewalanga nnyo nnyini ddala oli awo n'okuyomba n'omuntu omwavu kayinayo akantu kamu kokka bwe kati ne waba yakuwa empiso gy'ayinza okukuvumirako olutalo ne lugenda mu maaso oba oli awo ne luzibya obudde nga bw'omanyi nti omukyalo ono si mulungi nnyo mu spoken naye akagambo ke kamu order akeesibyeko okumala eddakiika nga 10 ng'ali kagamba ako kamu era Olusennyonyi batuuse ku sserijjako omuzindaalo gwe wuliriza ensonga zino nga bwe zibadde then ngenda kuwa Ssemujju Nganda ne tusooke tuwulirize bano. Right, Honorable Speaker and Honorable Members, some time back I told you I'm one of the best performing Prime Ministers. So if I can produce work in such a short time, I want the leader of opposition to appreciate. That's what I can. Yes, Lord. Honorable Speaker, it's very possible, by the way, that the Prime Minister does not even know the contents of the committee report, but she was very quick to rise up to defend. Honorable Speaker, I am on procedure. Legal Committee Chairman, Honorable Namuyango, I am on point of procedure. You're always absent here. You don't even know the rules. Prime Minister, order. Honorable members. Honorable members. Honorable members. Let's have calm. Let's not finish his statement. Honorable Speaker, I would like that the Prime Minister
ceases to get excited. Please don't get excited. This is a parliament of rules. And you have been here for quite a bit of time. I don't know why as Prime Minister you don't read the rules. Honorable Lord, can you raise your issue? And I was raising it before the Prime Minister, who doesn't know the rules, rose up to disorganize me. No, you raise your issue. Let me then raise it. Hopefully the Prime Minister will be calm and quiet. Honorable Speaker, as I was saying, before I was rudely interrupted by the Prime Minister, I had expected, Right Honourable Speaker, the committee chairperson to help us because when you gave that guidance, that is going to be adequate time. For me, I took that to be guidance for the committee. So I don't know why they hurried and locked out. No, let's hear from the chair of the committee. Chair committee. Perhaps. Chair committee. Hassan, I'm going to send you out. George Nyonyi Besekezi yagenze okuyingira mu parliament ng'olwedde emitaafu gye muli mu kyenyi ng'alina obusungu. Kyokka tulaba Prime Minister bw'agenda mu maaso n'okubeera ng'amwambalira mwana ttu ne beetwala. Wano nno we yasinziridde okumutegeeza nti Oweekitiibwa Prime Minister akabanga k'omaze wano singa omanyi enkola y'emirimu n'amateeka agagenda mu maaso n'okubeera nga gagobererwa n'agakuwa kazindaala okwogera. Nekyannaku okubeera nti togamanyi era tosobola kubeera ng'ogagoberera so sina kyensobola kuwuliriza. Ekyo nno ne kimuggyako nnyo enviiri Nabbanja n'ayagala okugenda mu maaso n'okubeera ng'oba oliawo yeekaamuula. Era bw'atyo Ssenyonyi n'amusenza luti n'amuteeka eri ng'ekkereddemeezi. Awo wennyini Ssemujjuŋŋanda we yayimiriridde naye n'ategeeza nti Sipiika waneeno bwe twali ku coffee bill mwajjako amataala ne mutukuba embooko sooka otuwe garanti nti temugjeeko mataala neera kutukwatira mutaka w'embuya oba oliawo kutukuba kututuusa omubaka Shamimu Malende gyali. Wuliriza. So I want to be assured, Madam Speaker, that you are not going to surrender us like last time to be beaten by SFC. How did I surrender you? We are under you. We thought you will not allow that rights are switched off, that an unknown people... Honorable, you mean you've reduced me to that level of switching on and switching off lights? Huh? Madam Speaker, I thought you as a speaker... I will always protect my members. I will protect my members. Next item. Yes, Slop. Speaker, alabye bimususeeko wekuvayo n'ategeeza Ssemujjuŋŋanda nti ddala ogenze maaso n'okunteera ddala wansi ku levo y'okubeera nga nze ndina okuteekako amataala ga palamenti n'okugaggyako. Lwaki ompisa bw'otyo Ssemujju? N'agamba nze ndiwo okuuma babaka bange so sigenda maaso na kubeera nga mbawaayo mu mikono gy'abagajambula ogenda maaso n'okubeera nga oba oli awo babagajambula. Kaakati nno ababaka bano eno mu butaswala n'ensonyi zonna ze babadde nazo ne Sipiika bagenze mu maaso n'okubeera nga basoma minority report. Minority report yeno omubaka Nambooze bakireke agamba ebyo bikwangalira tebiriiyo ffe tetwagenze mu maaso nakubeera nga tubiwandiikako ebyo era be bamanyi wa gye baabijje era ye akkiriziganya Nalop okubeera nga bagenda kwesogga butereevu embuga z'amateeka. Wuliriza. Era nze mbadde eyo mulaba wano ntuuse naleeti nga tetumanyi nakiddako tomanyi nakumanya oba tuzingeko obwaffe tuve munyonyo oba tukyaliyo bannaffe tubalinda tugenze ebbala beeno nga bagamba ffe tugenda kuwagira lipoota biiru kigambo ku kigambo tetujjaamu wadde akanyukuta akamu wadde akatonyeze so ne lipoota eyo yennyini terinakolebwako mu komiti terinakola lipoota eyo esomeddwawo era bwe tuba tugenda mu kooti ekyo kyekimu ku bintu ebikulu ebijja ovaayo ti naye lipooti bakka gyaleese gyasomye waliwo komiti eyatuula ne minutes weziri nti bwe twali tukola lipoota eyo minutes zezino twakola bwe tuti era ne tutuuka ku kusembayo bannaffe abo abasomye eyo minority report tubadde nga bwolaba nti katusayiningeyo ekiwandiiko nga bwogamba nti nno plan B naye nga sigamba nti twatudde ne bannaffe ne tumala butakkaanya ne tulyoka tujja ne gunjeyo naye kakati tusazeewo ne tugamba nti tetugisoma wabula kibeerewo obwezi ng'okwekumisa twewunyiza nnyo bannaffe abamu nga Honorable simanyi ebite
afumuse n'ekiwandiiko kyaffe n'akiteekako peegi eraga nti kiri minority n'agenda n'akisoma ng'ateffe twabadde tuwandiika lipooti eyawamu kubanga abaabaddeyo ffenne 13 abasigaddeyo nga kuliko n'ab'NRM 2 ffe twabadde tukkiriziganyiza nti lipooti eyawamu so eyo gye basomaawo si eripooti gye twakoze tetunakolako ripooti eyo nze ndudde mu parliament. I know how reports are generated. Reports are generated at a meeting. That's why we even present minutes. Ebyo nno bye bigambo by'omubaka Betty Nambooze bakireke. Baganda bange. Mu ssemateeka buli kibiina kyonna kigenda mu maaso okusinziira ku mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda oba the Independent Uganda Electoral Commission. Bagenda mu maaso n'okubeera nga baregistering ebibiina bino buli kibiina ne kibeera ne kala zaakyo mu butasukka mu kala 3 era nga kala z'ekibiina ky'NRM zimanyikiddwa nga nda symbolic kala yaabwe ye ya yellow. Olwaleero Jet Namyalo ono nga yakulira Office of the National Chairman obaawo oliawo enoonyeza President Yoweri Kaguta Museveni akalulu avuddeyo n'atandika campaign gye yaggulawo ey'okugamba nti settle for Museveni and Museveni is the best ng'akozesa kala eya red era n'abako ebigambo byaweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo ebitali birungi. Omanyi Namyalo ono ye muntu avuddeyo n'abeera on the peak n'amala ne yeesuula n'amala n'akola buli kimu ekirungi n'ekibi byonna abikoze. Olaba yatuuka okutugamba ani yamuggyako obwanteeka ng'omukyala ng'ono buliriza ebigambo bye. T-shirt yo yeeno kyoluka gundi Kyagulanyi abadde atukubisa anti oli ye wa mayembe ate wa musaayi tewali musaayi gujjisawo musaayi norekyo settle for the best. Museveni is the best. Yes. Namyalo omusajja twamukopye nga tumukopa ki guno naye yakoppa musambwa gwe wakiwanuka anti kiwanuka tomanyi yayambala red twaleka bayambala red kati kitegeeza nti naye yakoppa ate red tebagikopa. Embeera yeno bweti bweri nemwe bugambo obusembayo mu bumanyi. Let us embrace our responsibility. Ebyo nno bye bigambo bya Namyalo ono. I won't comment on that unless you should comment into the comment section. Gwekyowoozezza nekyoyagala omugamba kiteeke mu comment section. Edi Mutu agenze maaso n'okubeera nga asindikibwa eruzira ku alimanda era n'asindikibwa ne mu kooti y'enkulu yebegenda maaso n'okubeera nga ewozesa omusango gwe. Baloya be bennyamivu nnyo olw'embeera gy'alimu n'ebibi n'ebigambo omulamuzi byakozesezza nga amusindika eruzira. Yes, as I stated, you are committed to High Court for trial, and I take concern of the higher prayers of your lawyers. You are remanded to Maction Bay prison in Ruzira for specialized treatment. I still remind you that you have the right to apply for bail in the High Court through your lawyers and all any other applications that can be made. Edi Muntu mu kusindikibwa eruzira musajja atwali mu state nga tategeera era bw'osinziira ku bigambo by'abalooya be naawe bw'oba omulaba tere kisinze kunkwasa nnaku nga kumutunuulira nga olugalo lwe luno baalutemako luno ne luvaako nga bw'agamba empingo ze bamusiba yenna omulaba ebisago byalina n'embeera gy'alimu ng'akankana baamukubya amasannyalaze omubiri tegunnadda gwonna gwasanyalala ebitundu ebyafuna obuvune akyabulina ng'agenda maaso n'okumira painkillers 12 buli lunaku nga tafunye bujjanjabi oba olyawo nga ne balooya be basaba kimu bamubawe agende maaso n'okubeera ng'afuna medical attention oba olyawo asobole okuba ng'awona. Wulira kanso omuyizzi by'atugamba. Abadde very clear
gino emikono mpulira si gyange ne bw'ogitemako gyombi ate ng'ogiraba nga gikankana woba wali olabyeko omuntu wakubisiddwa amasannyalaze bwakankana emikono tegiri kati ekyo kigenze ne mukwogera mukirabye abakirabyeko nti okwogera kwe tekuli ku kituyitako herengi omusawo yenna alengedde ekifaananyi ekyo ayinza okukakasa nti uganda Edi Mutwe tali mu mbeera n'okuwakamu n'ebigenda mu maaso awo mu kkooti nkukakasa abadde tabitegeera naye twabadde tumubuulidde nti asobole okuguma yeyogerere kkooti n'ensi ewulire baleme kulowooza nti bino bigambo by'amajerani bino bigambo bya muyizi kuba lulife twabagulira embeera naye ne byayogedde byennyini boddamu ate nobimubuuza ayinza obutajjukira bikiryange ey'embeera gy'alimu so yeetaaga obujjanjabi yeetaaga n'okumusabira wataliddayo mu mbeera ya Edi Mutwe gumwali mumanyi omuntu ali mu mbeera eyo yeetaaga buyambi kuba kati bamutaddeko ekikyamu ku bwongo ekyo twamubuuzizza kwe kyavudde nga naye kimwa omulaba bulungi yayogera bulungi abadde ne mu kkooti nga taliyowo ekkooti wetumaliddeko nga alimu tugamba balooya bange nkooyo okubeera wano ng'olaba naawe nnyini tuli mu mmunyigiriza kkooti eri mumusindiikiriza okutuula mu kkooti okumala ebbanga eryepanvu so takyasobola kuyimirira kumala ddakiika emu babiri newatudde alemeddwa okutuula okumala ebbanga erya kkooti tetwaki amazeeko ng'atugamba nti munyambe wano nkooyeewo naye ekyomukisa ng'omuntu yenna kyafunye omukisa ogulaba ku bantu be kkooti tugyebaza omukisa gw'emuwadde tegutera kubaawo emuwuliriza nga bwe tusobola kkooti nga tezandikikoze naye okumukkiriza okwogera ne mukyala we ne maama we n'okukwata ku mwana we waliwo abalamuzi bekulaba ensonga nga bagamba byonna byonna ebikwatako ono omusibe ya high court yabamuyisaamu buyisa so ku ekyo ndoza kimuyambyeko okuba nti nno atereeramu obuzibu obusinga buli psychological yeetaaga omuntu akola ate ne action bet aliyo abasawo abakola ku nsonga ezifaanana bwe ziti omuntu atawanyiziddwa ku mutwe olenge gye bamuyisizaamu bwe bayita ba psychiatrist action bet baliyo era waliyo bajjanjabi bamusujja bajjanjabi ba lubuto olunuma bajjanjabi abapainkillers nga bwakugambye era ne bwekunatuuka eri kyekimu ku ebyo tusuubira erimu tutasaana kuba mukukomera ebintu ng'ebyo nga bituuka ku bannansi oba oliawo eri abakulembeze baffe abalungi betuwaana ne tusuusuuta buli ddakiika ne mubagamba nti gondi weeyongereyo kalakata taata maama mbasabira bituukeko ne ku famire zammwe musiime ebikolwa ebirungi nga bino ebigenda mu maaso n'okukolebwa ku bannansi bituukeko ku famire yo munnange gwe akola bino okube mu ngalo era naawe osiime ogambe weewaawo kaakati nno ssentebe w'ekyalo Edi Mutwe gy'ava bambi bimususseeko n'ayogera ebigambo bingi nnyo nnyini ddala ne tuwulirizeeko ebimu basabo ne banyabo njogeranga ssentebe Edi Mutwe gy'abeera ewaka ekatooke amazima ndi witness ku kyendabye ku Edi Mutwe bamuleese nga yenna akankana omusajja n'akabira mu kkooti negamukkirize ng'enna enzijjanjabibwe ekkomera ly'Uganda lisobola kuba mu ddagala lisobola kujjanjaba Edi Mutwe nsaba gavumenti ya Uganda ete Edi Mutwe bagende bamujjanjabe twafiirwa Ssegirinya bwe tuti tetulidde kufiirwa Edi Mutwe bamute Edi Mutwe agenda ajjanjabibwe ate nga n'okufa kwa Ssegirinya kwava ku kkooti eno era ey'e Masaka twajjanga wano ne tulaajanira Museveni ote Ssegirinya ne tugamba Museveni n'abalamuzi kkooti eno yeyasalira Ssegirinya era yali mu kutulugunya abantu baffe aba NUP era mu mbeera eno bannayuganda mulwane n'ekiwamba abantu ekigenda mu maaso Yoweri Museveni lwaki osiba bannansi ng'ebisolo bakasooka bajje boogereko n'ekisinga nze okunneewuunyisa nali ndowooza nti Edi Mutwe alina kye yakola General Muhoozi obusungu obwo bwonna okumukuba okutuusa ku ekyo ddala yali anyiize lwakuba nti babba esweta n'essimu ebyabakuumi ba mwami Mpuuga mwami Muhoozi n'Empuuga kwegamba obusungu omwena mwabugatta kaakati mulwanyisa bannansi n'okwesabira tutandike okusaba nga tugamba kale batuyambe batutwaleko eruzira ewali eddagala omuntu atuuse n'okusaba nti asaba tutwala luzira naye kaseera kaba kannaku ate oba oliawo
Omanyi justice delayed is justice denied. Banywanyi yazaddeni beyond the newsroom gwe mukutu kwosanga ensonga eziringa zino bweziti. Munzikiriza sina kyenyeza bagamba yadde bagamba nti mubeere bulungi naye musabire Eddie Mutwe n'abantu abalala bali mu mbeera bwetyo enyigirizibwa mugende maaso n'okubanga mubasabira nnyo nnyini ddala most especially bw'oba olina omutima ogwagala eggwanga lyo for God and my country. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.